ani asinga obuwanvu ani asinga obumpi, ani mukulu ani muto, ani atasobola kudduka, ani alina omukyalo omuwanvu ani alina omukyalo omuwanvu. Kali ffe tuyebuuye no mudievu ezo ensonga za musuwa z'amalwa. Ensonga enkulu ezirina okunyweza eggwanga obulisibwa wamu litambule tizaaweebwa budde. N'olwekyo bannayuganda bali eyo tubagamba munywere mugume era muwulirize. Dievu twabirengerawo bino kasawabeerawo okwebuzaabuza ku njuyi ez'enjawulo ekyewunyisa n'ezivuganya nga tebakkiriza nti waliwo ebikulu ebirina okukolebwa. Ogenda kwogereza okugamba genda osooka obuuze ku bataka, bw'ogamba nti omukyala bulungi nnyo mubalagavu, tobuuza na kubuuza ku bataka nti obubalagavu obwo bwa mirembe wajjewo n'akunta emisana n'ekiro n'olenya abataka. Ezo ensonga twazirengererawo ne tuzitegera zisobola okubeera bwe zityo, era situwewuunya kubanga bitambula nga bwebitambula. Twagala okutegeeza eggwanga tujja kutandika mu bbanga si ddene kujja gye muliyo kuba nnyonnyola tuyimiridde ku ngeri eggwanga lyesobola okutandula ebigere okuva mu katyabaga ke tulimu n'okubeera nga tugenda mu kalulu ng'ensonga eriwo yokka ya kulonda. Kino kya bulabi nnyo. Amawanga agakula agakuze mugenda mu kalulu ng'akalulu ako konsudde si ensonga enkulu naye ensonga ezikubiza akalulu ezo zimuze mwogerako. Twagala okwebaza abakulembeze baffe mu mitendera egy'enjawulo abalwanyi okunnyonnyola omulamwa gwaffe, era twongera okubategeeza nti ng'ekibiina mu ntuga ya pulezidenti bwe twakoma okubategeeza eyo tukyali. Tugenda kuwa obudde ensonga endala nga tuzidde muli. Ekyokubiri, twafunye amawulire mwalabye atooka ebyokulonda kaleese ebyuma bikalimagezi ebinaatuyamba okulonda obulungi. Ebyuma ebyo tebijja n'amagezi gaabyo, amagezi g'oyinera g'obissaamu. Oba tolina kyakussaamu era tebifulumya. Oba wasazeewo okuleeta kubba kalulu era okabba. Oba wasazeewo nti olina kuteekamu bibadde okozesa bulijjo era byokoleramu. Ebyo nno bye twali twagala okwewala bwe twagamba nga Dievu tulina okukkaanya ku kika kya regisita gye tunaakozesa, oba ya kitabo oba ya kompyuta. Oba ya kompyuta ate obwetaavu bwa njawulo, tulina okuyisa amateeka agalambika enkola yaayo. Ebibiina by'obufuzi birina byobwannakyewa n'abatwala bonna abavunaanyizibwa abalondoola okulonda balina okwetaba mu nkola y'ekyuma ekyo. Baani abakikoze, kigenda kukola kitya? Twebuuza ebyo bya ddi. Tusaba akatuuka ebyokulonda kabyo kannyonnyola eggwanga twagenda okukozesa ebyuma ebyo, era kateekewo omwaliiro abantu abavunaanyizibwa abalina interest mu kalulu bajje bannyonnyole engeri gye kanaakola era bisobole okubeera test, bisobole okugezesebwa. Kikulu nnyo nti ebyuma ebigezesebwa kisobole okukakasa nti tebijja kukozesebwa mu ngeri ya kubuzaabuza bannansi ku lunaku olw'okulonda. Ensonga esembayo y'ensonga ekwata ku bannayuganda abali mu bitundu ebirimu amataba. Tubutwala ng'obulagajjavu oba bali mu kiseera kino abantu b'obukiika kono y'ebuvanjuba bakyabonaabona n'amataba n'okuguluka kw'ettaka, so nga kibeerawo buli mwaka. Gavumenti gitwala obulagajjavu yandibadde yasaladde entotto okuyamba abantu bano okubajja mu bifo ebyo nebafunye ettaka. Tuli gavumenti eri kifaananyi kya gavumenti ya Uganda yasobola kugula ttaka kutuuza abantu tweka batuuze basobola okubeera emirembe. Tubasaasira nnyo, tulina kyetusuubira okusinga gavumenti okukola obwangu. Tewali ttaani za kasooli na za buwunga na za bijanjaalo n'abatundubaali byenkanankana bulamu bw'abantu obufiirwa buli mwaka. Tusuubira ebyo binaakolebwako mu bwangu ddala oba bannayuganda bano essuubi kitundu obulamu bw'ekitiibwa. Ensonga ekuusa ku eyo y'ensonga y'abasuubuzi mu kibuga Kampala abafiiriddwa ebintu byabwe mu mataba naye n'abaafiiriddwa obulamu abatayogeddwako abana abatwaliddwa amataba. Okusooka
ensonga eyo eri esobola okwewalibwa. Gavumenti bwe yawaayo omwala gwe Nakivubo era yaguwaayo mu ngeri yakyebyo n'obuteebuulira ku kirina kukolebwa. Ne bwe baamanya nti baguwaddeyo nga bamativu ku kye baakola, twebuuza kiki ekyabagamba okulondoola abazimba omwala bakole ekituufu nga bakimanyi nti eno sizoni ya nkuba, obudde bwa nkuba. Tetusaba yake tubanjanga DF gavumenti olw'obulagajjavu obwo bubwangu ddala eririra abasuubuzi ab'ebyekirala. Abasuubuzi twategeeza nga DF wamu nammwe era tujja babanjirako mulirirwe. Era saagala mugende n'agamba nti ekyo kyazzeewo Katonda bwe yayagadde nedda. Katonda yateekawo amazzi ogayita abalina obululu n'obulagajjavu ne bazibawo. Katonda si bwe yayagadde obulagajjavu. Tosobola kwessaamu mugwa n'ogamba Katonda bwe yayagadde nedda. Ekyo kirala mpozi sitaani bwe yatulye bwatyo. So if you see act of God, it's an act of gross negligence of good. So ekiri kyonna abasuubuzi abo bayirirwe. Bwe mwanga mwawaayo omwala mwandibadde mutwala obudde nga mumanyi nti omwala ogwo gwegwinidde wakati w'ekibuga n'abantu n'emirimu gyabwe, mwandibadde mutwalayo obudde okugoberera ebikolebwa abikola babikola mu butuufu. Abazimbako balina obukugu obuzimba ku mwala obukuŋŋanya amazzi gonna agali mu Kampala. Ngera kwebaza abakulembeze baffe ba DF abafunye omwaganya okugenda okutubagiza abantu n'okubabeererawo. Manyira ffe Aida Kakuya twakulabye ng'oli n'abasuubuzi olira na Kampala. Kampala yeetaaga obukulembeze obulengerako ewala okusingako mu ngeri egenda mu maaso. Era ku nsonga eno ffe ka DF tuyimiddwamu ne Road Mayor Lugwabu oba yalabula. Omwala abaabulyamu ebitaffutafu kiri wakati waabwe ne Katonda waabwe. Naye ekirungi bannayuganda babamanyi. Ode obutuuka nga bwebibonerezo musookere gwabwe. So bannaffe abamawulire tubebaza okujja. Ensonga endala tujja kuzoogerako naddito. Real change? Real change? Ennaku eziddako omutesesi w'ekibiina agenda kufulumya program eya president ne presidential team okutambuza programu yaffe nga DF n'okugenda okuwagira abakandidati baffe abali ku mutendera. Tubasaba abaana n'obusobozi mutwagire. Tuli kibiina tulima kasooli, tulima lumonde, tulina musiri gwa bijanjaalo yadde ekiralo ky'ente. Tuyimiridde okumwe bannayuganda abalowooza nti ffe tuli kulamu omutuufu. Tubasaba omwongere otuwagira otuwa obuyambi okusobola okutambuza presidential caravan eno egenda okutabala eggwanga lyonna, amafuta, emmotoka na biki byonna. Tujja kutambula mu ngeri esimu okuleera ejja ekitiibwa kyaffe nga DF. Tugenda twogere n'abataka yonna gye bali n'okubannyonnyola omulamwa gwaffe ng'ekibiina ekyagala okutuusa eby'okuzira Uganda.